Olukungaana lw'amawanga ga Afrika ku byenfuna ku sipiikiriza oti Munyonyo lwateekeddwa bbanka y'ebyenkulaakulana eya Uganda Development Bank nga lweteyemu abakugu mu byenfuna okuva mu mawanga ga Afrika ag'enjawulo naddala abakulira bbanka ez'ebyenkulaakulana. Omugenyi omukulu abadde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Geoffrey Kihuguru, ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa UDB, agambye kikulu okuwagira bbanka z'ebyenkulaakulana okusobola okutuuka ku nkulaakulana gye tuluubira mu mawanga ga Afrika. For decades, development banks have provided long-term, affordable capital, yet their true role goes beyond finance. They are thought leaders and catalysts of socio-economic transformation. Akulira bbanka ya UDB, Dr. Patricia Ojangole ategeeza ng'olukungaana bwe lugendereddemu okwekuba mu ttooki ng'amawanga ku lukalu lwa Afrika mu byenkulaakulana n'okulaba nga Uganda etuuka ku biruubirirwa byayo okubisaamu ebyenfuna okutuuka ku buwumbi 5 bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2024. We have organized this summit to discuss and generate conversations on topics that are key to our mandate and for the country as we start to implement our 10-fourth growth strategy. Minisita y'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija ayogedde ku nsonga gavumenti zeesoosowaza okuteekamu ensimbi okulaba nga ebyenfuna bikulaakulana okuli eby'obugagga obw'ensibo okwongera omutindo ku by'obulimi n'ebirala ng'olukungaana luno lukulu nnyo gye bali. These sectors were chosen for their strong multiplier effects in terms of production, employment and linkages. And the Uganda Development Bank is expected to play a pivotal role in unlocking financing for these sectors. Mukugulawo olukungaana luno mu butongole, Pulezidenti Museveni agambye nti ebiremeseza ebyenfuna okula mu mawanga ga Afrika kyenkana bye bimu naddala obutabeera na kwolesebwa obutali bwerufu ssaako buli bw'enguzi obweyongera buli lukya. So this is number one, vision and then integrity, no corruption. In Africa, I have seen two problems. Neither vision nor corruption, no integrity. Pulezidenti Museveni agambye nti singa bino binogerwa eddagala, Afrika erina buli kimu ekyetaagisa okulaakulanya ebyenfuna awatali na kuvuunamira bazungu. Pulezidenti agambye nti mu Afrika mulimu ebyobugagga bingi ebisobola okwongerwako omutindo n'ebitundibwa ebweru w'eggwanga. Because when you produce a kilo of coffee and you get $2.5 a kilo, and somebody goes and processes it, they go and add value, and for them they get $40. Awadde enjawulo eri wakati w'obugagga n'enkulaakulana n'asaba abakugu nga bakuŋŋaanya ebirowoozo okukiteekako essira. People don't know this. They just talk development, transformation. Yes, the two are different. Wealth belongs to me, to my family, to my company. Development is for the drunkards, for the witch doctors, for everybody. The wealth is in 4 sectors: commercial agriculture, manufacturing and artisanship, services like hotels and so on, and ICT. Akasizza nti gavumenti neetegefu okuwagira bbanka y'ebyenkulaakulana okulaba ng'eyambako abantu okwekulaakulanya naddala okutandikawo amakolero n'okwongera omutindo ku by'obulimi okutuukiriza olugero olugamba nti keweerimidde kakirambikiraako. Kawedi means what is yours is more under your control. That's why I wanted the UDB. And even if we had to put more money and more money and more money, the training gap and squeeze ourselves, I think this is correct. Kyokka kulutidde ababbanka z'ebyenkulaakulana okwetegereza amagoba ge bajja ku bantu bebawula okubasobozesa okukulaakulana. Commercial banks, their problem is omululu, too much greed for money, because even Ojangole was 15%. Are you going to go to heaven or you have given up heaven? Why would you have interest rate of 15% when the inflation rate in Uganda is always less than 5%? So why wouldn't you manage with 10%? Ismail Nsoboga yakusakidde guleno ku Bukedde TV.